Neyanziza nnyo okubeera wano eno mu kusaalisa olw'okusaala jjuma eno era nga neebaza Sheikh akulembeddemu okusaaza neebali mwenna mbadde n'abasiraamu mwenna omuzze okusaala wano olunaku lwaleero era nga ndi musanyufu byansusa okubanga mmanyi nti buli bwe tujja mu nnyumba ya Mungu tetuvaamu bwereere era tusaba Allah atuddemu okusaba kwaffe nga wetukuwaddeyo leero inshallah. Njagala kusooka kwebaza ono muyita mutabani wange byonna byonna naye nga njagala okwebaza Sheikh abaliwo Sheikh omulala ataliwo wano eno okay namwena baimaamu n'abasiraamu mwena okutwaliza wamu olw'okukwata ku baana bano bamuzeemu akasagazi mwebale nnyo mwebalire ddala era mubakubireko mu ngalo mwena kyamaanyi abaweereza wansi w'omuzikiti guno mukkirize mbalamuseeko mu kiramuso ekisinga obulungi ekya Nabi Muhammad. Assalamu alaikum. Neyanziza nnyo okubeera wano eno mu kusaalisa olw'okusaala jjuma eno era nga neebaza Sheikh akulembeddemu okusaaza neebali mwenna mbadde n'abasiraamu mwenna omuzze okusaala wano olunaku lwaleero era nga ndi musanyufu byansusa okubanga mmanyi nti buli bwe tujja mu nnyumba ya Mungu tetuvaamu bwereere era tusaba Allah atuddemu okusaba kwaffe nga wetukuwaddeyo leero inshallah. Njagala kusooka kwebaza ono muyita mutabani wange byonna byonna naye nga njagala okwebaza Sheikh abaliwo Sheikh omulala ataliwo wano eno okay namwena baimaamu n'abasiraamu mwena okutwaliza wamu olw'okukwata ku baana bano bamuzeemu akasagazi mwebale nnyo mwebalire ddala era mubakubireko mu ngalo gyakwatamu ensonga omwana alina kyayagala naye nga ate akyagaza mutima si muntu wa kugwirana na bintu ntambudde naye ebbanga ddene kasimu kindi mu kumwebaza nti abaana